Full-figure yavayo nagamba agenda kusiba abantu abamuvuma kati abali ku TikTok waliwo omwana oyo omweru alinganga gundi yechepuko ani yechepuko akavumye yechepuko oba chepuko yali busi oba Dr. Sepuko badde ono omweru akatona akali mu video yo muyimbi omu naye mumani omwana obolumwachi kava ine kamuwa kamuvuma nnyo ne kati jo bamukutte ne bakwatyako ne maama we jo Full-figure yabasibi ate n'abalabe ya warning okusiba abanona naye ebyaddala oyo mwana obolumwa kisussaamu oba mwana oba mulenzi wa muvubuka ebolumwa okisussaamu kuba agenda n'avuma abantu kati nalabako yavuma Remy n'ateekamu ne maama wa Remy. Tulina problemu eri emu abaana abali ku TikTok ebitundu nga 65 ku buli 100 baayagala okubaako abakabi ne babeera rejected ne bafuna platform etalina ngeri gibikwetaagisa ne bagigendako ne bafuuka ba star. Ne kambuuze baba basereba abali ku TikTok bobanga olina following enene ku TikTok kikufuula kubeera owakabi ku TikTok obulamu ne bukyukira ddala ng'akola coach. Okay, for example Mickey akola comedy tujja gamba nti alinako comedy we tumulaba ne tunyumirwa ne breakthrough eri ku TikTok kati waliwo abajja ne bakola videos entera okulabako ngali mu luyimba lwa ngali mukola challenge z'abayimbi naye afuka sereba afuka bangambako nti ya show yo omunayigira asolo mukubira essimu n'akwata obukadde nga busatu n'abuteeka ku ssimu ye n'akola challenge. So kati waliwo abafuniddeko fame ne bakulirako obulamu kati waliwo just abalala bali just excited. Ono muvubuka asukkamu obwolumu. So excitement yesusse nnyo ku social mumanyi nze sinenya abantu b'amawaggali bakabi kubanga singa bakuwaako obwakabi olunaku lumu bwe bati oyinza okulinnya abantu ku mitwe. Sooka ompe asukkamu naye nga oli ajja agenda beegattako That's it. That's what? The woman who called the husband of your mother says she's an NSP, working with that. I reported evidence. I'm going to show. I reported. I'm going to find the mistake. Yes. Nagamba make sure ne bagenda ekigalo ne bagenda omukazi abadde mwami nazamu kati me I'm shocked to see the boy in the neighborhood I have come. We will not see this madam okoze obubi okusiba famire yonna omwana n'omuzadde yamanampampa
ate muzadde munakoloseta mu ofisi ya kandiyo abasiza abasirikale bonna ku masimu wekola biba bya faidi njagala mumanyereko zamufunenga nani kulumbyeko nani vumeko kunyina kati lwaki omumbala ebibozo nange teka mulebo zange zakusasa gye tuyomane kusaasira nange Sefuko kye kyamusibiza bana Sefuko bati yakola kyo bulijjo gwaye gwe yewanisa wabikoze bitya sirinyo ku TikTok naye wadde kale tewali gwe tugamba nti bandi musibye oba ki naye oyo muvubuka badde atera okulabako naye asukkamu ate noonya kabidi ako okugattako yavuma nnyo naye nze kyendowooza ekisookawo abantu abali ku sayidi eno bagamba nti Fulufiga talina moral authority kwako gwasiba naye kabasibe naye nti kuba naye avuma naye kabasibe naye tumukweshoninge nga azzeemu okubaako gwakola ki gwavuma kuba osanga tuyinza obadde tulina abadde asobola kugamba ku Fulufiga ntekera ovuma abaki abantu naye kati wabanga naye alina basibye olw'okuvuma kati singa naye addamu n'avuma tulina wetumutandikira naye ne bavuma baba bamukoze ekyo no Sefuko simanyi avuma bwerere nga tewali kyamukoze kati nze nalabako nina ka clip ke nalaba ku Valentine ba celebrities abekuba ebifaananyi bateekayo yaleetanga kifaananyi kimu ku kimu nga bw'abavuma kyavuma Maureen Nantuma oyo engamba yi kati ate Maureen akoze eki just omuntu okubeera ng'onyumirwa kuvuma abantu nga talina kyakoze nova mu bbanga n'omuwa n'otwaliramu abaana be n'otwaliramu bazadde be teri kintu kirumanga kuvuma Nampijja n'oteekamu ne Mama Paulo ali eri minyinya tabitegeera okitegeera katusuubire agenda kufuna ekyokuyiga bw'anaaba avuddeyo yeetereza tetaza muliro twongere ne platform nnungi nnyo musobola okwongerako okuyigirako musobola okukulirako ebintu bingi nnyo ne mutavumirako bwe ndowooza kituufu simanyi babi tebinyuma bunyumi nga oba oli awadde ebyamagezi wemula bantu bakulu kale mpa mu birthday tube nga tuva wano agambye happy birthday mommy's handbag Katonda Katandi Lovinta